Balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange nze Nakanja Ruth Theopista. Nzize wano okwebaza Mukama ku byankoledde okuva lwe najoyininga UAE Christian Fellowship. Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama nti Mukama yankubamu ku miggo olw'obujeemu ate era n'olw'obutasonyiwa. Neebaza Mukama bwe nagenda mu vacation, Mukama yaŋŋamba ebiro byange bya Dubai biweddeko. Naye natuuka e Uganda nendaba nga Uganda sigenda kusobola mmalako okusinziira bwe natuukayo. Neŋŋamba naye kati ngenda baawo nti amanyidde okukwata ku ssente ezitegeerekeka nzireyo Uganda mbeeraawo mbutuufu neŋŋaana nenkomawo. Naye bannaaye Mukama yannyigidde ku ddungu kuno. Mukama yeebazibwe. Nakomawo nga nkyali ku visa y'abakama bange. Visa ne batuuka ne baŋŋamba sooke tukulese noonya omulimu. Visa yo bw'eneggwako olabe ekiddako. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe ate era mwebale nnyo munnange mwabawaddeyo obudde ne mulaba channel eno ne musubscribinga ate era ne musharinga ne mukomentinga n'okukomentinga. Kati ne waliwo ekibuuzo ekiri mu ddiiro. Okimanyi nti nno obutasonyiwa mbalambi era nga ya Setaani era ng'eno eyinza okukulemesa ebintu bingi Katonda by'abadde akutegekedde. Sigenda kwogera bingi naye sooka owulire obujirizi buno okuva mwana muwala ono, owulire Katonda we yamuteekako omukono gwe naye ng'alina kyamugamba alyoke asonyiwe. Yagenda ebweru emirimu ne gigootaana out of the blue naye ng'alina omuntu gw'aganya okusonyiwa kyokka nga ebiro bimulaga nti n'alina okusonyiwa naye n'agaana okusonyiwa naye kyamutuukako kijja kwewuunyisa sooka ogirabe paka weggwayo. Balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange nze Nakanja Ruth Theopista. Nzize wano okwebaza Mukama ku byankoledde okuva lwe najoyininga UAE Christian Fellowship. Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama nti Mukama yankubamu ku miggo olw'obujeemu ate era n'olw'obutasonyiwa. Neebaza Mukama bwe nagenda mu vacation, Mukama yaŋŋamba ebiro byange bya Dubai biweddeko. Naye natuuka e Uganda nendaba nga Uganda sigenda kusobola mmalako okusinziira bwe natuukayo. Neŋŋamba naye kati ngenda baawo nti amanyidde okukwata ku ssente ezitegeerekeka nzireyo Uganda mbeeraawo mbutuufu neŋŋaana nenkomawo. Naye bannaaye Mukama yannyigidde ku ddungu kuno. Mukama yeebazibwe. Nakomawo nga nkyali ku visa y'abakama bange. Visa ne batuuka ne baŋŋamba sooke tukulese noonya omulimu. Visa yo bw'eneggwako olabe ekiddako. Ne noonya omulimu myezi 2 ng'emirimu ngifuna naye nga gibawunsinga. Ne ngifuna ate nga giriko ssente ne gigaana. Ne ŋŋamba Mukama kiki? Mukama nanzizayo mu kirooto kye yampanga ebiro byange biweddeko ne ntandika kwenenya. Mukama yeebazibwe. Naye ne mpulira nga natuuka ekiseera ne ŋŋamba naye Mukama gwe atasonyiwa kiki? Lwaki ombonyereza bw'otyo? Yesu yeebazibwe. Ne ŋŋenda ne nnovako ne musumba Sentwina ndowooza namulikodingirako audio nga nkaaba. Ne mubuuza naye Mukama nze tasobola kunsonyiwa. Ayinamu abaana baasosola ne baayagala naye nga obuzibu nze nabuleeta kujeema. Naye Mukama n'abaako engeri gye yangabirira ne mmala emyezi 7 nga sikola. Mukama yeebazibwe. Ne ntuuka visa yange ng'eweddeko ne nyingiramu overstay ya wiiki awo akatengo ne kasooka kankubaawo. Naye neebaza Mukama ne nteekamu visa bwe nagiteekamu ID ne mmala nayo wiiki emu n'ebula. Mukama yeebazibwe. Mbutuufu nga simanyi ebuze etya na byonna ATM kadi byange byonna ne bibulira wamu. Naye ne ŋŋamba Mukama kiki? Naye ate era Mukama nali nayagala okujoyininga kwaya naye nga mulimu omuntu gwe nakyawa mu kwaya. Nga namunyiigira naye nga ate namuyamba akyali Saudi Arabia nga tanaba na kujja Dubai. Mu butuufu nga ne bwe mulaba mu kwaya ŋŋamba sisobola gijoyininga. Mukama yeebazibwe. Naye ne mbaako omuweereza omu gwe nayogera naye ono abadde Katuuti programmer. Naŋŋamba naye omanyi wandibadde osonyiwa ne ŋŋamba sisobola mumusonyiwa omwana oyo. Omwana oyo yandabisa ku WhatsApp, ku TikTok, Facebook yonna nandabisa ate nga mpaayiriza. Nayonoona erinnya lyange. Naye waliwo mukwano gwange ali mu ba Asha
Nangamba naye kati gwomanyi ekirwadde kyo kinene ngenda kujoyininga ne Musumba Dona yajja okuyamba. Musumba Dona nankonekitinga n'omuwala oyo ndowooza bamuyita Adera. Nali namunyiigira Adera oyo nali namunyiigira kati mbiseera ebyo mu ID yange okubula Mukama alyoka ngamba okusonyiwa omuwala oyo ate ng'olwedde njagala okuweereza naye nga sobola joyininga kwaya lwa muntu oyo. So bwe namusonyiwa ID yange nenjizaamu nenkola ID endala ne banzijako obusente obutono naye mbutuufu era ebintu ne bisigala nga biganye. Naye nebaza Mukama azze nga mpagoza azze nga ansaasira mu butuufu yansaasidde naye mwebaza nebaza Mukama ku lw'omukulu w'abayimbi mu butuufu ayimiridde nange mu kusaba era natuuka ofuna omulimu ne mugamba manyi mukulembeze nsabira. Nawe we natuuka nga olondaba biganye biruddewo neetemedde ekkubo waliwo ono wakwaya wamusonyiwa ye maama namusonyiwa era ne mukwaya nenjoyininga. Haleluya. Magenda maaso awo banemayo tuwo obujulizi ng'onyize ngoze wano okukomerera muntu kama yebazi omanyi abaweereza ba Mukama waafuna chansi nga yabula ekigambo gayina ebigambo afuna gwakomerera kati saagala obeere ng'abo. Yesu yebazibwe. Owomukwaya namusonyiwa era twatabagana nga tuli eri ku Bliss Square Mami Dona natutabaganya buli omu n'asonyiwa munne. So bwe natuuka ne neetemera ekkubo nengamba waliwo eby'Abachina bye baali balangawo eby'obwereere mu butuufu ng'ebintu biganye commission mulina naye ng'omulimu guganye. Nengamba naye kaŋŋende eno osanga naafunayo ku by'Abachina eno naye natuukayo bannayo Omuchina yandagalo bannange Omuchina yancunya kati nempulira ng'ate neeyongedde okuddamu okukyawa Katonda ne mugamba naye Mukama nengamba mama wange ndaba abo bankuba eriiso naye mwe mwampadde gino emirimu ate mugibala ku budde bwange. Nengamba Mukama bwe kiba nga si kyekyo singa mbadde si kinandirinnye neezayo Uganda nengamba naye sijja kuddayo sitaani osaaga naye neebaza Mukama nayogera ne Musumba Jude mu butuufu nalina obulumi bungi nangamba naye eyo gy'oli wabuuza Mukama nga tonnagendayo mu butuufu nga saamubuuza naye nga nnakola magezi gange nga ndaba kyekigenda okumpisaawo amangu so ng'ebintu bya Mukama bya process ate nakusumululwa. So bwe nayogerako n'omukulembeze w'abayimbi nansabirako si kugamba nti nali sisabanga nsiiba naye ng'ekintu tekikutuka naye neebaza Mukama olwamala mukulembeze bwe twasaba ffenna ne Musumba Jude naye ne tusaba mu butuufu Mukama nansaasira nampa omulimu ate nga si gwa commission ate nga bampa off 2 mu wiiki kwegamba ng'omulimu ate gumpa emirembe sikola full day nsobola n'okuweereza Mukama bu Saturday ne Sunday. Sekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama oyo yansaasidde nenziramu ate okumuweereza ekitiibwa n'ettendo mbimuddiza. Oweereza mu department ki mama wange? Ndi mbayimbi bano kale weebale nno okulaba vidiyo ate n'ogimalayo. Ekibuuzo kikyali nti okyalina omuntu gw'oliganya okusonyiwa. Katonda atubanja okusonyiwa, Katonda atubanja okwegayirira ku lwa bannaffe n'abo batukoze obubi. Bayibuli egamba tubasonyiwe kubanga w'osonyiwa omuntu kibeera kiyamba ggwe, kibeera tekiyamba omuntu oyo gw'obeera osonyiye. Kale n'okudda mu mbala ya Katonda olina okudda mu maaso ga Mukama n'osaba Katonda akuwe ekisa ekisonyiwa ate Katonda akulage obulungi obuli mu kusonyiwa olyoka osonyiwe ng'omanyi nti nno kiyamba ggwe era ng'ogenda kutuuka ku birungi bingi kubanga ebintu bingi by'oganya okutuukako lwakuba okyagaanye okusonyiwa. Olina omuntu oyo gw'okyasibidde ku mutima gwo, olina ebbanja ery'okusonyiwa. Mukama akuwa ekisa ng'ate era w'oyiga n'okusonyiwa kuba abantu bangi batukola ebintu naye nga munnange tulemererwa okubasonyiwa. Kale Mukama akuwa ekisa ekisonyiwa abo abakukoze obubi. Yesu gwe lwazi lwange kwenzimbye ennyumba yange emiyaga ne guba gukunta nyimirira kugonyamba. Yesu gwe lwazi lwange kwenzimbye ennyumba yange
gukunta nyimirira kugonyamba Yesu kwerwazi rwange iye kwensi aye umuyaga w'ekuto mazima Yesu kwerwazi rwange kwensi menyuma yange umuyaga w'ekuto gukunta nyimirira kugonyamba Yesu kwerwazi rwange iye Tande kanisa yange umuyaga w'ekuto Yesu kwerwazi rwange wensimbe nyuma yange umuyaga w'ekuto gukunta nyimirira kugonyamba Yesu kwerwazi rwange kwerwazi Tande omwami wange aye Yesu kwerwazi rwange wensimbe nyuma yange umuyaga w'ekuto gukunta nyimirira kugonyamba Yesu kwerwazi rwange kwerwazi Abasumba bange mazima Yesu kwerwazi rwange wensimbe nyuma yange umuyaga w'ekuto gukunta nyimirira kugonyamba Yesu kwerwazi rwange yegwe Abantu bano nyimirira Yesu kwerwazi rwange wensimbe nyuma yange umuyaga w'ekuto gukunta nyimirira kugonyamba Yesu kwerwazi rwange yekwerwazi Abazadde bawe Yesu kwerwazi rwange wensimbe nyuma yange umuyaga w'ekuto gukunta nyimirira kugonyamba Yesu kwerwazi rwange yegwe Tande kwanga yange yegwe yawe yegwe weka Yesu kwerwazi rwange wensimbe nyuma yange umuyaga w'ekuto gukunta nyimirira kugonyamba Yesu kwerwazi rwange Kwera n'omulimu gwange umuyaga w'ekuto gukunta nyimirira Yesu kwerwazi rwange wensimbe nyuma yange umuyaga w'ekuto gukunta nyimirira kugonyamba